Bannakibiina kya Forum for Democratic Change FDC bakedde ku kitebe kyabwe Najjanankumbi okukuba eriisa evvannyuma ku mubiri gwa Dr. Frank Wilberforce Nabwiso eyasizza ogw'enkomerero ku Lwomukago oluwedde. Dr. Nabwiso abadde munnakibiina kya FDC okuva lwe kyatandikawo era abadde yeebuuzibwako ku nsonga ezizimba ekibiina era bagenda kumusubwa. Ng'omusajja abadde omumalirivu ku nsonga ye singa aba ayimiridde ku nsonga. Dr. Nabwiso mujjukira wano pate lwebadde mu kuyuuga yayimirira n'ayatulira Dr. Besigye n'amugamba nti bye mwogera nti Nandala Mafabi ne Power bajja ssente wa Museveni bikyamu muleete facts ne zibalema okuleeta ku mmeeza ne batambula nga bazunga n'avayo n'asoma lipooti n'agamba Dr. Besigye ne ttiimu ye bye boogera ku Banandala ne Balukwago bakyamu kubanga by then yabadde yakulira akakiiko ka Elders Council mu FDC. Dr. Nabwiso mumanyi ng'omusajja omalirivu nti abadde ayimirira ku nsonga ye n'agiggusa n'ayimirira ku mazima ge n'agogera nga bwe gali era ng'ayimirira ku kigambo kye. Embeera za Dr. Nabwiso ne byabadde akola zirese bannakibiina banakuwadde era bakira buli omu amwogerako ng'atazzikawo. Abantu bangi batiisibwa ba king maker, political makers ne batiisibwa abantu ab'enjawulo abadde tatiisibwa. Dokita abantu bano abatweyawulako bamutiisatiisa nnyo naye Dr. Frank Nabwiso yasigala ku mulamu era n'agamba nti ekituufu kye kino. Ekyanjawulo ky'abadde alina gy'abadde mukakkamu ate atwala obudde okutegeera ensonga nga bwe ziri tamala gayuguyuguma bwati abadde clear abadde straight ate abadde firm mu pate ya brief ya pate so pate yajagala yalikuwa bagitandikawo n'agitegeera ate n'ajagala so tumusiima nnyo. Amyuka omwogezi wa FDC Richard Muyombya agambye nti Nabwiso abadde tayagalira ddala kigambo nguzi era eggwanga limusubiddwa. Mu bantu abali enguzi mu ggwanga erya Uganda abadde tomweriraanya njakuwa ekyokulabirako bwe twali mu kalwa akaweddeeko mwaka 2021 omukulu ono yeesimbawo ku bwa meeya Jinja City naye nga gavumenti ekola obukodyo bonna okubba akalulu ng'eyagala okufuta nk'omwana wa National Platform Kasolo. Mukulu ono bamugamba bamulangirire abeere meeya n'agamba nti oba omwana ono awangudde nga nze nina mbi 2 temunangirira aye mulangirire omwana akoze eki awangudde akalu kikulaga nti yabadde tali self-centered. Ate abakyala mu kibiina kya FDC batongoza enteekateeka ey'okumalawo obutabanguko mu bakyala n'ebikolwa ebityoboola eddembe lyabwe. Ekyabakyala kyanjawulo. Abakyala mazima ddala tugambye ebitundu 9 ku 10 bafuna sexual violence, bafuna physical violence. Ebibireeta bizibu bingi nnyo tubimanyi naye ffe tukkiriza nti singa tubeera ne policies n'abantu bajja kugezaako kulaba nti kubanga waliwo etteeka erikola ki erikusiba singa otulugunya omukyala singa otulugunya omwana singa otulugunya omuntu yenna so ffe ng'aba na FDC tuvumirira emize gy'abantu egy'okutulugunya abantu okubajjako eddembe. Pulezidenti wa FDC Engineer Patrick Oboy Amuliyat asinzidde wano n'abaako byasabye abakyala. It's been a journey of about 4 years that we have walked, which has culminated into the development of these 2 policies. There has been pulling and pushing. There has been fear in the minds of the other gender. By the way, when we talk about gender, we are not talking about women alone. We are talking about men as well. Because some men get harassed in the families, beaten by their wives. You are not man enough. Why haven't you brought a cocoa? Why haven't you brought a nyama home? A Mary? You got to come home with a kavera. Otherwise, if you have a stronger wife, she will sit on your stomach. Byachambadde Lawrence era kuyita mu Vision Night nga 3 December ku Canaan Land.